Okay, ali ku Mabirizi Herbal Products nkubuuzaako mukwano kaasuubire oli bulungi. Nze Ssenga Mabirizi mbeebaza okubeera nga mundaba, mwebale ku subscribinga ssaako n'okusharinga. Olwaleero ngenda kubalaga eddagala abaami, eddagala erigeza sayizi engeri gye mulikozesaamu. Abasinga mugamba Ssenga tetubimanyi, kati nsazeewo nkole vidiyo ngiteeke ku YouTube mugirabe then mujja kubeera nga mubiyigire eno. Ate mukimanye ebintu bino eno mulina okubeeramu, kubanga gw'onoobeerawo nga teweefaako nolowooza nti nooba omusajja anaakwagala oba omukyala anaakwagala, buli omu ayagala birungi. Omukyala ayagala omusajja amuzina obulungi n'amumazisa. Omusajja ayagala omukyala awooma, mufunda ate ng'ayina amazzi, ate nga yasika. Kati bw'oba oli awo ng'olina ky'owongole kusaasidde, kubanga teri agenda kukwagala. Okitegeera? Kati eddagala ly'abaami erya sayizi lye lino. Suubira yali alitutteko obukebe obumanyi okutegeera bulungi. Munda lifaanana bw'eti, abeera pawuda. Abakyala tubakolera mu bizigo. Yes, ery'abaami twalikyusa ne tulijja mu bizigo ne tulikola mu pawuda. So eddagala libeera bwe liti. Bw'oba onoolikozesa omwami okugejjesa sayizi, mutaka waffe oli abeere nga munene, awoze inchi 7, ate abeere nga munene ekimala, ka sayizi akalungi ka potable, mukategeera ke. Ate buli omu kaayagala nga omukyala akawulira bulungi nnyo, kitegeera. Kati okwata pawuda ono mu kusooka n'okozesa ejjiiko eno. Ejjiiko eno osena nnamba, lwakuba nze ngenda teekako katundu, so n'oteeka kuno bw'oti. Mubiraba? Bw'omala okuteekako ojja lingiiseeko. Bw'omala okuteekako ojja funa amazzi agannyogoga gano bwe gati. Gayiweeko, tabula eddagala lirino bulungi nnyo litabule. Bw'omaliriza liteeke wabbali. Oluvannyuma ofune amazzi agabuguma, ofune akawero nga kano bwe kati akawero, oteeke mu mazzi gali agabuguma, oyise bw'oti ku ttaka. Muyiseeko bulungi nnyo mpola mpola ng'omwegendereza, kubanga ekyo kintu ky'abakyala kye basinga okwagala. Bw'omala okumuyisaako funa akalala kazaako bulungi nnyo. Then bw'omala okukazaako kwata lino eddagala lye wakoze eki, lye watabudde mu mazzi agannyogoga, ate ng'olitabudde kkana akasandikira kennyini akajjira ku ddagala. Bw'omaliza kwata muno eddagala bw'oti tandika okusiimuula. Osiimuula mpola mpola bw'otyo, ova waggulu nga wokkiriza wansi eno ku mutwe w'omusajja. Tomukwata bubi, oyo omuntu oyo tumwetaaga. Nze Ssenga Mabirizi andalula. Kaakati bw'omaliriza ekyo omaze okikola, ekyo okikola emirundi 2 olunaku, ku makya ne kawungeezi. Kaakati ojja kukwata era ku lino eddagala lyennyini, ofune amazzi agookyera ddala aga caayi, oteeke mu kikopo bwe kiti. Oteekamu kitundu nga kikoma muno bwe bati. Osene ejjiiko eno era nnamba, ejjiiko nnamba okiteekemu ago amazzi agookya tabula. Biteeke wali bibe ng'ebiwolawola onywe. Then bw'omala okunywa ogenda kikola emirundi 2 buli lunaku. Bw'omala okusiiga wali eri ng'onywa n'okunywa. Mutaka ajja ggejja. Mu weeks 3 ojja kuba otandise okulaba change. 3 weeks to 2 weeks ojja kuba otandise olaba change. Naye ng'ogenda gikozesa omwezi mulamba oba omwezi gumu n'ekitundu eddagala lino. Weriri bulungi nnyo eddagala alyagala, tomalaako mu kisenge. Akasayizi katono bye bino bye bagambako bino. Eddagala lyobutamalaako mu kisenge weriri. Abaami mukimanye nti no mulina okukola waya zammwe nebeera ng'eri kyekyo. Omukyala n'akitulako n'agamba waaw. Kati tuno tuli mu lockdown, abaana nga bagize ebintu biribwa mu lockdown. Abafumbo ndowooza mubitegeera ndowooza. Bwe mbogerako mbeera mubitegeera. Ebintu mu lockdown biriibwa, omusajja n'asangibwa nga talina maanyi, naye ng'omukyala akola ki? Ayagala. Jjukira mubeera wakati mukola kye mubeera mulowoozaako buli kiseera. Lw'olengera ku mukyala ttaka n'ayimuka. Bw'ayimuka n'ogenda eddakiika 2 bweziti 2. Omwana wa muno n'omumalira mu busambi. Basajja mwe mulimba ate mujooga. Omwana wa muno n'omuleka ng'akaaba.
bwe mbeera nze siddamu kuwa byange manya nti gwe oli feri ya kisembo mu by'omukwano naye nga toyagala kufuna ekyo kintu toyagala kufuna ezo nsonga jangu nkuwa eddagala ojja kutereera bulungi osaze ekyo kimu akasooka kaggwamu akokubiri kayingirawo akokubiri kaggwamu akokusatu kayingirawo nga towummula naye eriyo abagamba nti nze mmala essaawa 4 sinnaddamu ssaawa 8 sinnaddamu ate nze nziramu nkeera n'obutaddamu omukyalo omukuba kamuulinga agamba munoki banaye bamikwano bagamba nti mwefeeko ebintu bino eno byakwefaako omukyala gw'osanga anyirira yabeera yeefaako abeera agula akazigo neyeesiga ate nga kabbeeyi si kalayisi ebintu ebyo bibeera bya bbeeyi si bya layisi so obulungi kwefaako ng'enjoga y'ennaku zino weegamba oba tosobola kwerabirira gwe kwetereza gwe nga gwe omuntu teri agenda kukwagala teri agenda kukulabirira oyi ne waaba akwegomye ku ssaawa esooka like mu first time ng'akulabye ajja kutuukako akulabe nga mu butuufu tolina ky'oli newobeera musajja ng'olina ensi n'eggulu naye nga wano tewakola talina kyagenda kukwagalako nze nkuwulirako so weefeeko jangu nkuwa eddagala obeere nga oli musajja omukyala gwatuleraga banaaki nina omwami n'akulaba olukikolerokola ki ne lumumera naye amamaga leero nno naye kati oba zze kukola ki kammale gateekawo ekintu ekyo kiruma tekikuluma lwa nsonga tebakikwatulira naye nga bakikwatulidde kiruma kuba nze ninaye abakiŋŋamba n'agamba senga ndi bwe nti newente mutuufu omukazi yaŋŋambye bwati ne bwati n'owulira ng'emirembe gimuweddeko nga awulira takyayala mu nsi takyali musajja takyali biki okitegeera so bamikwano baswitaati abaami tubaagala nnyo mwabatubeezaawo sajja akukaabya n'akusesa n'akulaki bannaye katonda yakola abasajja akukaabya n'akusesa n'akunyiiza n'akolaki neera still n'osigala nga wooli kasita wali eri waaka ng'ali kiriya ebisigadde oba toyagala kukola kikumanya naye ate mukimanyi nti nno waaka agenderako ne wano waaka agenderako ne keya so tojja kubeera nawaakawo gambe nti nze wano mmalako bulungi naye nga keya tewakola ki tewalojja kumalako naye omwana muwala ajja kukulekawo agenda anoonye ng'ate afuna oli ng'alina byonna gwe ate akulekewo buwooza kimu nze mazisa abakazi nkola kino nkola kino maama bintu bino bitambulira wamu maanyi ga kisajja ssente mukwano byonna bitambulira wamu ekimu kasita kibulako ebintu babikoze ekibifudde nze senga mabirizi mbaagala nnyo nabagamba nti nsangibwa emulago 2 opposite ne church ya Kakande enamba yange y'essimu eri 0704737114 mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba abakyala mufe ku baami n'abaami mufe ku bakyala mbeere